naye muli mutya kansubire buli bulungi. Kati nyina ekintu ekinsobedde wano nsaba buyambi wammwe. Mukama wange yaleeta kano akantu kano kemulaba n'aŋŋamba katooki era n'aŋŋamba tikavanga muki mu caaja. Kati nange nenkikola naye akantu kano kansobedde mukalaba we kaaka akantu kansobedde ngenda okwebaka ndeka nkatunuza eri ate ngenda oza okukanga kantunuulidde nsula n'omwana yangamba mbu kanyambeko omwana nga muwa amata ekiro naye akantu kanfuukidde ekizibu. Kati leero nabadde njagala okyajenga negamba kankagyemuko nkyajenge kasita katooki. Mukama we nankubirirawo essimu n'aŋŋamba lwaki oggyemu akatooki mu kyanja kazzeemu mangu. Negamba ye ategedde ati akantu kafuuse ekizibu mukalaba we kaaka katooki naye akantu kantiisa oba mulowooza katooki kaako we kaakula naye baana mu akantu keeseseetula simanyi lwaki nsula nkatunuuza walala ngenda oza okukanga kantunuulidde ng'akatooki kali bunze bwennyini sikategeera. Ki kyolaba kino? Kino ki? Abasinga mugenda gamba nti radio, abalala mugenda gamba oba kano kagundi ka miziki. Naye bakyala kambabuulire eno si radio ya bulijjo. Eno si radio. Ono muntu mulamba mbega. Kambabuulire ekiro zabadde ssaawa nga 8 nga ndi ku ssimu yange eno ne mpulira nga radio eyimba. Neŋŋamba oba ssimu yange yekola ki yeyimba saabifuddeko. Kati mukama wange yabadde yaze kusaaza abadde kale nga 6 nankonkona neŋŋaana okuggulawo. Njukira bateza kugundi namublockinga ku WhatsApp yonna namublockinga. Mugiraba eno. Kati leero nzuukuse n'aŋŋamba lwaki nakonkonye ku ssaawa 6 n'ogaana okuggulawo. Ne mugamba nabadde neebase n'aŋŋamba olimba weebase ku 8. Neŋŋamba yategedde atya? Kyokka eno radio nga yakajja yagiteekayo mu ruumu yange. Ne mugamba ate yaki nga tekola ndoza mugulaba gufu. N'aŋŋamba anti eno njagala neebe eno kubanga eno radio namu nja kujja nkole ki njigye biki kumbe muno ndowooza mulimu kamera baanamu era bawala mmwe mwegendereze buli kimu kye mulaba. Mwegendereze eno radio mulimu kamera mulimu kadisiki obulemwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabozezaako nnyo mikono gyange nga bulijjo aba Shifah ngero olunaku olw'okwetedde vidiyo eno ya kamera tugenda kulaba butya womanya nti mu nyumba mwoli mulimu cameras. Ezo zolabye evidiyo ezisoose 2 mukwano ezo zonna kamera abo bateega cameras. Naye gwe munnanga tamanyi nti mu nyumba yo mulimu kamera olunaku olwalwo ogenda kubanga ate omanya butya wozizuula. Naye nga tetunagenda wala nsooka okusaasirako abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda agiramuze ekisa. Ogenda kumbuuza Shifah ennaku zino ng'obadde obuze. Mukwano twaviibwako mukadde waffe omwami Alozia Ssenkumba ng'ono nno yali azaala omwami omuyimbi waffe ow'ennyimba za gospel nga tamuwandiisi omwami Mubiru Lawrence Maria. Sobola okuyitako ku channel yaawo ante nolaba wakagwa abeerayo naye wamu n'akayimba akapya teyakakuba akawummula mirembe. Gwenda mukwano gwange atamanyi nti mu nnyumba z'Abawarabu muno mulimu cameras. Oyinza okuba ng'oluusi tonalabuka bulabusi naye nga kizibu nnyo okusanga ennyumba y'Omwarabu nga terimu kamera. Kamera zino bazitega mu bifo eby'enjawulo.
zijira mu biti eby'enjawulo. Oyinza okulowooza nti omanyidde zino eno z'olaba waggulu ezitangaaza weeziti ne zikyusa kkala. Mukwano gwange, beera mwegendereza mu nju mwoli. Kamera osobola ogisanga mu kimuli, osobola ogisanga mu ddole, esobola okubeera mu wifi, esobola okubeera awantu wonna kyenyinza okugamba. Nakolako ku vidiyo nga nkulagirira okutegwa alina cameras mu nnyumba w'osobola okuba nga ate okikola, naddala nga kamera eyo eri mu luumu yo oba nga awantu w'oli tebakuwa byakulya nga kamera ezo mwe ziri mu nnyumba, butya w'oyinza okuba nga weetenkanya okufuna ate ekyokulya. Olunaku olwaleero nzize okukuwa ku magezi butya w'osobola okuzuula kamera mu nnyumba y'omuwalabu. Mukwano gwange todownloadinga app, wabula ogenda kukozesa essimu yo eyo, kamera yo eyo ey'essimu yo egenda kulaga mu nnyumba w'oli oba waliwo cameras oba temuli. Ogenda kukwata essimu eyo, simanyi wona akikola nga tekuli mataala, nga tekuli ttaala na limu, weetale mu nnyumba ng'akwata vidiyo. Mu nnyumba omwo wonaalaba nga amataala gaasa omulundi gumu weegati, mukwano gwange ojja kumanya nti mulimu kamera. Kuba kiba kizibu okwata vidiyo buli w'olibeera awantu wonna n'okwata vidiyo ng'oli mu nzikiza. N'olaba nga amataala geetaddeko weegati, gasobola okumyansa olumyansa lumu ne gazikira oba ne geeterako ddala. Omanya bumanya nti mu kifo awo w'oli waliwo munnange kamera. Gwe nno oyinza okugamba nti oba kamera eyo tejja kukolera n'ogamba anze njagala kudownloadinga app. Ogenda mu ssimu yo ononye hidden camera, hidden detector camera, esobola okuba nga ate ekolerako nayo ku nsonga eyo, era nayo ng'ogikozesa ojja kuggyako amataala. Eno nno ng'ejja kulaga buli kimu wawali kamera, naye ng'ate yo omala kutambula n'otuukira ddala ku kintu okumanya nti awo waliwo kamera oba tewali. Naye nga kino kyekuwadde eky'essimu okozesa kamera y'essimu yo kye kiyinza okubeera ekyangu, olw'ensonga nti abamu tubeera n'amasimu nga tetulina space emala ku downloading apps za njawulo. Kiba kikuyambako. Ndowooza ntegedde bulungi. Link ogenda gisangayo mu description awo butya w'oyinza okukola nga mu nnyumba yo mulimu cameras. Ogenda kuba nga watchinga vidiyo eyo ate onaneebaza oluvannyuma oba oli awo. Naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tulabika nno kati nga tusiibula. Abagagga bagenda naye nga tetunnagenda kkiriza nkujjukiza bannaffe aba Big Rich Junior School ensangi. Big Rich Junior School ensangi ekawamye eyewataali mataala ng'amataala getwalabanga nga tulengera malengere. Big Rich Junior School ensangi somero lya ddene boarding eri abaana abawala n'abalenzi okubira ddala ku nursery, primary, daycare. Balina ebisulo biri byennyini. Bananga abaana balya bulungi, bananga abaana balabirirwa, abaana basula bulungi, ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri, ekisaawe gaggadde, compound gaggadde, ekizimbe ky'okumyabako amaaso n'oga baasi omwana agenze kusoma. Basomesa Oluswayiri, basomesako curriculum activities omuli okufumba, okutunga, kompyuta n'ebirala ebigwa mu kkubo. Ebyo byonna omwana n'avaayo ng'amanyi okusiika chapati, omwana amanyi okusiika okufumba keeke. Big Rich Junior School ensangi Masaka Road ensangi mu tawuni emabega wa Gipi Fuel Station wogenda okubeera ng'obasanga. Abaana abalungi mbatwale ku Big Rich Junior School ensangi awo ku Masaka Road okumanya ebisingawo. Ennamba zino bakubire ogende okutandika okutuuka mu December awo ng'omanyi omwana wo gy'omutwala mu ttaamu esooka. Big Rich Junior School ensangi okubira ddala ku daycare, primary ne nursery ne P7 abaana batuulira awo wennyini ku Big Rich Junior School ensangi. Kuba ku 0701 698 12 eri 0701 698 12 nkugambye eri 0701 698 12 ne 0753 749 629 0753 749 629. Big Rich Junior School ensangi. Dream, believe, achieve.
together. Mama wange zekubadde byange byonna bambi kuuma mama wange Allah kuuma